President w'eggwanga, President elect ow'eggwanga lino Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, tebahabulwa. Omukulu ono akwesigama nnyo. Eno mukukosa ffe bakulembera, mukukosa abasiraamu, omukulu ono tagambwako. Emyaka egiyise 25 okuva lwe yayondebwa ku kisanja kya 2001, byonna tubadde tugezaako okumugambako, naye nga bwe biggweera mu gavumenti eyo akomekerezebwa tagambwako. Tulabanga abeesigame nnyo. Kino sandi kyogedde, wabula waliwo statement gye nalabye president yakola nga ali maaso ndowooza wabadde w'abasiraamu nga tisina buzibu n'abasiraamu. Mwagirabyeko abaga nti nina obuzibu n'obusiraamu, sina buzibu naki abasiraamu. Well and good. Omukulu ono ayita nnyo mu gavumenti n'akosa ffe bakulembera. Waliwo omukulu omu nakubawaayo ebintu bibiri, malirize n'ekyokusatu. Omukulu omu ebintu ebyo ebigenze bikyusibwa ebyo nga bitundibwa, abasiraamu bwe bagendayo nga beemulugunya, yali minisita, yabaga nti naye bannange nammwe munsonyiwe, naye nandikoze ki nga ze ye mufuti? Nandikoze ki nga ze yali? Naffe tetumanyi nnyo bya busiraamu bwammwe, naye eyajja yani ye mufuti, nanga tukole ABC and D. Nandikoze ki? Eyo mbeeremu, naye ku ekyo yatukosa nnyo. Bwe twali ku Buganda Road Court ewa Magistrate Margaret Tebulya, kooti ya Uganda, twatambula mu nsonga ezo, ndowooza baazisalo 26. Omulamuzi Margaret Tebulya yagamba nti ekituufu abasiraamu, kuba abasiraamu baali batudde nga tujjudde mu kooti awo ku Buganda Road, nga n'omukulu ono Mubajje Shaban ng'ali wali mu Kaguli, yagamba nti ekituufu Mubajje ebintu bino yabitunda abasiraamu, ebintu bino ekituufu Mubajje yabitunda. Mu kooti ya Uganda, nsobola lwaki njogera ku gavumenti. Ekyokubiri n'aga nti naye Mubajje osaana okwetondera abasiraamu kuba wabalimba. Walimba bw'okulembera. Ebbanga lyonna lyo lye mubadde mutambula, bwe mukomawo wano nga ekituufu okimanyi. Kubanga mu bintu ebyali mu nsonga ezo mwali mu liizi. Kino kitegeeza ki? Liizi kitegeeza ki? Nga ffe tukivunula nti liizi watunda, nga ye agamba nti nedda napangisa. Kati ekituufu kiri nti ekiri mu ndagaano zino kwalikola kutya? Kwali kutunda. Naye abasiraamu bw'okulembera obalimbye ebbanga lyonna.